Aboludde oluvuganya gavumenti bagamba ebiina ebikola okunoonyereza kuno tebirina bantu bakugu era nga tebayinza kukkiriziganya n'ebyo ebyalabikidde ku mikutu gy'amawulire kuba mukulu Museveni takyalina buwagizi. Tuli ku ground tumanyi NRM terina kalulu naddala mu Kawempe ne tulondangako NRM era nyuma y'abantu b'Ekawempe tebajja kulonda NRM kuba be basinze okunyigirizibwa. Kanyika agamba nti Pulezidenti Museveni ensimbi z'akozesa zaamuweebwa musolo era ng'ayolekedde okuleka eggwanga mu mabanja agatoogerekeka. Pulezidenti abeefuza sente z'eggwanga azikozesa kati tugenda kumanya sente z'akozesezza ng'akalulu kawedde luli bwalisubayo obutabalika nga busatu eggwanga ne ligenda mu kye bayita credit crunch. Ono era yeeraliikiridde ekigenda okuddiira ng'akalulu kawedde kubanga siringisi ya Uganda yalinaabuuka ebitagambika. Luli bwalisubayo obutabalika nga busatu eggwanga ne ligenda mu kye bayita credit crunch. Credit crunch eyo yaleetebwa kalulu ka 2 kati kunulo tusuubira ebyenfuna ate okudobonkanira ddala n'olwekyo mwenna abasuubuzi mwetegekere ekiseera ekizibu mwetegekere ekiseera ekizibu. Wano walabulidde abantu bonna abategese okwenyigira mu kubba akalulu nti bajjanga balaamye kuba amaze okuyungula eggye ery'okukuuma akalulu obutabbibwa. Madina Nsereko ne Tenywa balemedde n'okukubayo laale yonna sente zonna baziterekese kubba kalulu naye ffe tubagamba omuntu yenna anajja okwepamukira ku kalulu kafu ojjanga olaamye ekirungi keesi z'abafu bazikoleramu 2 mu Kawempe South. Ono era yeeyamye okutumbula embeera z'abavubuka mu kitundu kuba omubaka kati abakiikirira Ssebuli Mutumba alemereddwa. Kanyike Cosmas kasita n'alayira kuba memba wa parliament tewali nsawo egenda kuddamu kusalwa mu Kawempe kuba buli muvubuka alina kufuna omulimu. Omuvubuka atayagala kukola kanyike agenda okulayira mufuloga muva mu Kawempe kuba otumanyi ekigendererwa temukimanyi. Kawempe by'emu ku bitundu ebisingamu abavubuka bangi mu Kampala naye ng'ekyennaku tebalina mirimu era nga kati bano basigalira kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka.